Omusasi waffe Owora Gabriel tukulisayo nnyo ebyo nga tubitadde ku bbali. Mu kibuga Kampala lunaku olwajjo waliwo ekizimbe ekyagudde ne kitta abantu abawerera ddala 6 okusinziira ku poliisi. Ate nga n'omwezi oguwedde mu bitundu eby'owankulukuku waliwo ekizimbe ekyagwa ne kitta omuntu. Kakati nno Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku Kampala Kyofatogabye avudde n'ategeeza nti ekitongole kya KCCA tekirina abakozi bamala okusobola okulondoola eddimu ly'okuzimba ebizimbe mu kibuga. Minisita wa Kampala omubeezi Kyofatogabye avuddeyo ku kizimbe ekyagudde ne kitta abantu 6 n'okulumya abawerera ddala 7 mu Kisenyi eggulo obuzibu n'abuteeka ku bbula ly'abakozi b'ekitongole abalina okulondoola emirimu gy'okuzimba mu kibuga. Kino we kyagwiridde ng'ekizimbe ekirala kyakamala okugwa ewankulukuku, Minisita kyagambye nti kyongedde okubatabula. Ono agamba nti bali mu nteekateeka okujjuza abakozi mu kitongole ky'emirimu era akadde kano batandise okunoonyereza ekituufu ekyasudde ekizimbe mu Kisenyi. Ensonga eyo department eyo terina bulungi bantu era tebamala, naye tuli mu nteekateeka ejjuza ebifo okuviira ddala ku director of physical planning paka ku bakozi kumpi kyetaagisa abakozi nga 7 mu department eyo. So tuli mu nteekateeka, nkimanyi mu myezi nga 3 tujja kuba offices tuzifunidde abantu then sobola okulaba nga tukola omulimu guno obulungi kubanga tomanya eyinza okuba nga yemu ku nsonga evaako obuzibu buno. Meya wa Nakawapa omugambe ekyokugwa kw'ekizimbe obuzibu abutadde ku bannyini byo abakozesa ebipimo ebitawera nga bazimba wadde baba bakakasiza pulaani zaabwe. Naye oluusi obuzibu buno buviira ddala ku bannannyini bizimbe, tebuva ku KCCA. Baleeta plans nga ntuufu. N'agamba nti semiti tugenda kutabula obusawo 2 mu musenyu bwe guti. KCCA neyita mu pulaani eyo neraba nti pulaani ntuufu era negikakasa. Naye bano bwe bafuna pulaani ezo nga zikakasiddwa bwe baddayo ate tebakola ebyo ebiri ku pulaani eyayisibwa. Abakulembeze abalala nabo boogedde mu kusoomoozebwa mu bifo by'obuweereza bw'emirimu. Abantu batulonda era ba-implementinga. Kati tuba tuze mu action eyokukola sikulembeza nnyo party developments kubanga ffe naffe tukola omulimu gw'okuwabula ne tuwabula wekoze ki bukyetaagisa era buvunaanyizibwa abaffe okukola kubanga at the end of the day abalonzi bajja tubuuza mukoze ki kikye mutukoledde. Bikusakidwa Amara Muhammad ne Wandulu Bone, Crossroads TV, Omunyi.